Kambuzeeko. Lwaki police teyimiriza ekivulu nga bakatandika okkirango banga bakasaba permission n'erinda nga kituuse n'eryoka eyimiriza. Awo ekibuuzo bawulidde ekigenda okujebe kigenda kaakati sijja kuddamu. Bakyuseemuko. Kale awo nga tuvuddewo. Okay, ennongosereza mu mateeka agafuga ekibuga Kampala. Wiiki eno ewedde gye tukubye emabega olukiiko lw'eggwanga olukulu lwakubaganya ebirowoozo kwani asaanidde okubeera omukulembeze omukulu ow'ekibuga Kampala. Bano baasalawo nti omuntu yenna analondebwanga nti Lord Mayor w'ekibuga yajja okubeera ng'omukulembeze omukulu. Olunaku olw'eggulo Lord Mayor Ssalongo Erias Lukwago yasiimye ababaka ab'oludda oluvuganya gavumenti ku tteeka eryo era n'ategeeza nti kigenda kukendeeza ku mivuyo egibaddewo. Katubifune. Ku lwokuna lwa wiiki gye tukubye emabega ababaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu baatunula mu tteeka eritwala ekibuga Kampala era ne bakkaanya nti omuntu yenna anaalondebwa nti Lord Mayor w'ekibuga Kampala yajja okubeera ng'omukulembeze omukulu kiyite political head. Wabula y'omulodi wa Kampala aliko kati Ssalongo Erias Lukwago agamba nti gavumenti yabadde eyagala bakansala bebabeera balonda Lord Mayor naye tekyasobose kuyitamu era musanyufu. Kuba gavumenti yaleeta ebbago ng'egamba nti okulonda kwa Lord Mayor kuveewo alondebwe bakansala. Ekyo abannaffe abakulemberamu oludda oluvuganya mu Parliament bakibasuuziza era mbeebaza. Honorable Betty Namboze nga Shadow Minister wa Kampala, Honorable Muwanga Kivumbi nga Minister wa Internal Affairs, ne Honorable Medal Segona nga Minister wa Justice and Constitutional Affairs. Abakulembedde mu bamemba ba Parliament bannaabwe ne bateekawo olutalo olwaleese gavumenti okugiteeka ku nninga n'ewandagala ebintu bye babadde bakukusa. Babadde bakukusa ekyokugamba nti Lord Mayor talondebwa Bannakampala bonna alondebwe bakansala nga bakukusa ekyokugamba nti minisita yaba political head oba yaba akulembera ekibuga. Ebyo babibasuuzizza n'ebyo birala ebikyalemeddeyo mbasaba bagende mu maaso kuba ebbago likyateesebwako babibasuuze olutalo lubeeko we lugenda mu maaso. Era ayongerako nti gavumenti yabadde yagala Lord Mayor wa Kampala abeere nga akendeezebwa amaanyi nga ssenkulu w'ekibuga yabeera omukulembeze omukulu era abaka abasinga bakisimbidde kkuuli. Omuloodi kyasinga okwagala ye mukulembeze w'eggwanga okukendeezebwa ku maanyi agamuweebwa okulonda abakulu abamu mu kibuga Kampala ng'ayagala obuyinza budde mu bantu naddala bwe kituuka ku kulonda ssenkulu w'ekibuga. Naye yadde ebyo bikyali bityo nze ekinaasinga obukulu byonna kwe kukendeeza obuyinza bwa President okubaako by'asalawo mu kibuga naddala mu kulonda abamukulembererako mu kibuga. Yalonda minisita n'omumyuka we, yalonda executive director ne ba directors, yalonda ba RCC, yalonda abakulembeze bangi mu kibuga. So obukulembeze obuyinza obwo nabwo bwetaaga bukendeezebwe olwo Bannakampala babenga be bayina obuyinza obusinga obungi mu kuteekawo obukulembeze mu kibuga. Ku kyokujja Lord Mayor wa Kampala okukubiriza olukiiko lwa KCCA ategeeza nga ye bw'ajja okwaniriza buli ekinaasalwawo wabula ng'obuyinza ayagala budde mu bantu. Parliament ekyagenda maaso n'okuteesa ku bbaga eryo nja kugisaba ensonga zonna bazitunulire mu bwesimbu bwazo okulaba nti Bannakampala babeera n'obuyinza obwenkomeredde obujjudde mu kutambuza emirimu gy'ekibuga Kampala nga be basalawo ani abakulembera be basalawo ani avaawo atya era avaawo ddi. Etteeka lino lyakuddamu okutunulwamu olukiiko lw'eggwanga olukulu wiiki eno era nga singa liggwa ekinaaba kiddako kuteekebwako mukono omukulembeze w'eggwanga. Etteeka bwe linaggwa lyakutandika okukola ekisanja ekijja. Rita Nalukenge, Delta TV, Amasukkulumu. Webale nnyo Rita Nalukenge. Awo nga tuvuddeyo abasekyuliko babiri bakwatiddwa. Abavubuka babiri abakola omulimu gw'obwa askali mu kitongole kya SWAT Security bakwatiddwa poliisi ya Mini Price oluvannyuma lw'abapangisa abakolera ku kizimbe kya Apple Plaza okubalumirizanga bwe beenyigidde mu kubba emmaali yaabwe ebalirwamu obukadde 22. Musasi waffe Nicholas Nduga yabaddeyo yabigoberedde kaatuwe byatujjiddeyo. Olwaleero poliisi ya Mini Price mu Kampala ekutte abavubuka babiri abakola omulimu gw'obukuumi mu kitongole kya SWAT Security
oluvannyuma lw'abapangisa abakola ku kizimbe kya Apple Plaza okubalumiriza nga bwe benyigidde mu kubba emmali yaabwe ebalirwamu obukadde 22. Tutuuseko ku poliisi era n'egaana okubaako kyeyogera nga n'ebifaananyi tubbiridde bibbirire. Omukyala Olivia Nakitto ng'abadde akolera ku kizimbe kino ekya Apple Plaza nga kati akolera ku Jumbo Plaza yeekubidde enduulu ku poliisi ya Miniprice eyaze n'ekwata abakuumi bano kyokka oluvannyuma ne basindikibwa ku kitebe ky'abambega ekireka bongere okunoonyerezebwako. Nakitto agamba nti obuzibu bwonna buva ku mugagga nannyini kizimbe kino Godfrey Nyeenya eyabadde amugobaganya ku kizimbe kye nga bwe yaganye okuvaako kwe kusalawo n'aleeta abasirikale abakuuma ekizimbe okubba emmali ye yonna. Okusinziira ku Nakitto, emmali gye baasitudde mwabaddemu ne ssente enkalu ezibadde obukadde 4 nga bw'ogatta byonna byabadde biweza obukadde 22. Nesasula okuva olwo nga bankwasiza mwanyina gwe mansasula. Olasasula mwanyina last year, mwanyina ne bamuddusa ne bamujja wano ne bamwongere bamutwala bweru. After 2 months ne bamudeportinga n'akomawo ne negayira omwami landlord producing mwanyina n'alemera okumuproducinga ne mga list bansaliranga ku rent ndikabalinga sente zange n'agaana gye bikomekereza yasindisa basikale ne bajja ne babawo ebintu. Ono agenze mu maaso n'alumiriza omugagga nnyini kizimbe kino nga bwazze anyaga abantu ab'enjawulo wadde nga batya okuvaayo okwerwanako. Mu ngeri y'emu twogeddeko n'omukyalo omulala Adija Sanyu nga ye akolera mu paaka empya mu kiseera kino. Ono agambye nti ekifo kino kyafuuka kyakubbiramu bantu nti naye mwannyina w'omugagga amanyiddwako erya Sise yamusasuza obukadde 2 za mwaka mulamba n'amukolera n'endagaano kyokka bwe yatuuka okuleeta emaali ye ne bagimugobya ng'omugagga agamba nga bw'atamumanyi. Sanyu agambye nti yasalawo okunoonya mwannyina w'omugagga okusobola okumusisinkana amuddize ssente ze. Bamutegeeza nti yagenda bweru wa ggwanga. Mwannyina w'omugagga gwe bayita Sisi, mwannyina w'oyo nannyini kizimbe ekyo Apple, yanfera n'alya miliyoni zange 2 nga ngamba wo wennyini wali okunguza goodwill. N'amala n'ambulako okuva mu Gwokusatu omwaka oguwedde paka olwaleero omwaka mulamba n'emyezi 4 munoonya. Nagenda okuwulira nga bagamba mwannyina bannyina bamutwala bweru. Tusobodde okwogerako n'abantu abalala ku kizimbe kino ne batunnyonnyola embeera gye bayitamu. Nze abadde atwalayo ssente mu ofiisi eza rent ku akawunti ne ku ssaawa eno omugagga avaayo agamba tatumanyi tetumuwakwadde kitatumanyi mu kifo tetumuwakwadde 10 tetugula otwadde tuli awo nga sindisa abakuumaddembe abalitume kujja batukuuma ate baze ne batwala ebintu byaffe byonna ne babijjawo. Wabula kaweefube waffe w'okunoonyeza ku nannyini kizimbe abeeko kyayanukula agudde butaka. Nicholas Nduga, Delta TV, Amasukulu. Si birungi. Naye nga n'abasuubuzi bonna bwe batyo. Ebizibu bibasanga ebyo naddala bananyini bizimbe. Kale, eyo nga tuvuddeyo? Yes, nga tweyongeddeyo. Aba Rolex bagamba bagenda kukyaza omukulembeze w'eggwanga. Abaki? Abasisi ba Chapati abeegattira mu kibiina kyabwe ki Roll Sumbi Cake and Mandazi Association. Kati beesunga kukyaza mukulembeze wa ggwanga oluvannyuma lw'okukola ekibiina kyabwe. Ekigendererwa kwe kulabanga nabo abayamba okwongera okukulaakulanya omulimu gwabwe nga bwakola ku bavubuka n'abantu abalala abazze adduukirira n'ebintu ebitali bimu. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni azadduukirira abavubuka, abakyala n'abantu abalala abeegattira mu bibiina eby'enjawulo n'ezisako zaabwe n'ebintu ebitali bimu omuli ebikozesebwa, ensimbi n'ebirala okusobola okweggya mu bwavu. Kati abasisi ba Chapati nabo bavuddeyo ne bategeeza nti si baakusigalira mabega nga waliwo omukisa omukulembeze w'eggwanga gwagenda agaba eri Bannayuganda.
Bano abeekozeemu n'ekibiina kye batuumye Lorosumbi Cake and Mandas Association, ssentebe waakyo Abdulrahman Lukungu agamba nti balina ebigendererwa bingi ebyakibatandisa nga tebaagala ebigendererwa bino baleme kubituukiriza. Kuba abatembeeyi beegasse, ababoda beegasse, abalimi balina ekibiina ekibatwala naye nga abaana ba capati ate abakola emmere ekyasinze okuliibwa 99 ku bantu abakola Uganda. Omuntu alya ekikomando, alya Rolex, alya chips n'ebisigadde nga tebali organized. Lukungu agamba nti ekibiina kino kigenda kuyamba nnyo abasiisi ba capati okwekuuma nga bayonjo kimalewo ebyayogerwa Mmeeya w'e Nakawa eyabalangira obujama, era agamba nti si basiisi ba capati bokka wabula bonna abasiika ebyokulya. Bano baakubateeka ne ku mitimbagano nga bwe kiri ku mirimu nga aba bodaboda. Wabula buli muntu anabeera mu kibiina kyaffe association yaffe eyo gye babagambye Lorosumbi bagenda kubeera smart kuba tugenda balondera uniform ekyasinze okuba ennungi ennyo ng'era bali connected. Enteekateeka nnyingi ekibiina kino ze kize nakyo nga kyataddewo dda n'edduuka okwanguyiza abo bonna abali mulimu guno bwe banajjanga ebintu basasule mu kibanja mpola. Mu nteekateeka zino mwe muli n'ekyokukyaza omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni gwe baagala ayongere okubakwasizaako nga bw'akola ku bibiina by'abantu abalala. Ekirawe mubeera awamu mwogera eddoboozi eryawamu. Tujja kukyaza n'omukulembeze w'eggwanga tumulage engeri gy'ali mu campaign ya skills nti ffe skill yaffe gye tukola yakuba capati. Abantu bano balina n'ebirooto by'oyinza okuyita ebinene bye bagamba nti bateekeddwa okubituukiriza nga bakubijja mu mulimu gwabwe ogw'okusiika capati. Mu birooto byaffe bya kuzimba amalwaliro nga gaba capati, kuzimba amasomero nga gaba capati, kukola amaduuka supermarkets nga zaba capati kuba edduuka lyo twalifunye lisobola okusupplying abantu baffe. Ekibiina kino ekya Lorosumbi Cake and Mandas Association kigatta abakozi b'ebyokulya ebyeyambisa eŋŋano ne butto nga muno mulimu sombosa, amandaazi, capati n'ebyokulya ebirala. Ku nsonga ya Mmeeya w'e Nakawa okulangira abasika capati bonna mu ggwanga obujama saako ey'omusolo ogwa nnusu 2 buli lunaku tugitutteko ne mu bitundu bya Kampala ebirala okulaba bo abaayo abali mulimu guno bajogerako ki. Kibandibadde ekyo ekikolebwa ku mpuluvunga obuyonjo ye gavumenti otukwasizaako ebintu ebimu nga yekwasiza ku bantu abalala. Abaana tebalina ssente zibamala kulongoosa ebabeera kyokubiri ekya license gye batugambye ebibiri lunaku esobola okuba ennungi kufa abaludde mu mulimu abagundidde naye abaana abakatandika ejja kuba ebanyigiriza olw'ensonga omwana ajja n'atandika okukola nga ne sero zitalina tamanyi zagenda ttunda. Kalungi Betty Kiyingi Moses, Delta TV Amasukulumu. Ye kyaffe kyaba pulezidenta ekiririddewo obeerawa waliwo bimye anyway abo katubasabire nabo bami naye bangi abasaba si etugata ffenna ekyo kiva ku ekyo ekyabamawulire kiragana tukyaza omukulembeze w'eggwanga waliwo ekyaba pulezidenta kyenjagala awo ng'atuvuddewo omulanga gwa Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga yennyamidde olw'omulugube ogufumbikedde mu bantu ba Katonda ekiviiriddeko obumenyi bw'amateeka gamba ng'obutemu okweyongera. Bino Ssaabasumba yabyogeredde ku kisomesa kya St. Bali ku Ddembe e Mengo mu Kisenyi mu kujaguza emyaka 50 bukyanga kisomesa kino kitandikibwawo. Musasi waffe kaatuwe byatujjiddeyo. Ekereziya St. Bali ku Ddembe y'omu Kisenyi yabyafaayo nnyo mu nzikiriza y'Obukatuliki kuba yattirwako abajulizi 3 balamba nga mwe mwali ne Yowaana Maria Muzeeyi. Olwaleero ekereziya eno ejjaguza okuweza emyaka 5 bukyanga etandikibwawo. Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga yakulembeddemu okuyimba mmisa. Ssaabasumba agambye nti ebyensi byemazizzaamu nnyo abagoberezi ba Kristo ekiviiriddeko obutemu n'emize egyekka okweyongera so nga buli kimu kyakuleka ku nsi. N'oyagala kino kibeere kikyo nakiri kibeere kikyo olina okujjukira nti akadde kajja kutuuka byonna obikole ki byonna obireke. Awo nno abali mu kubba n'okutemula abalala olw'ebintu
bwe tukyagambye ekyo ge mazima nti ebintu bino byakuleka kuki Ssaabasumba yennyamidde olw'abantu abateeka Katonda ku mabbali nate ne beeyuna ebyokweraguza ne beerabira nti mu buli kimu Katonda y'akola. Mu kusaba kw'olwaleero Ssaabasumba agattiddemu emigogo gy'abagole 8 era bano abasabye okufaanana omujulizi Matiya Mulumba eyalina abakyala abangi oluvannyuma ne yeerekereza abalala bonna n'asigazaako omukyala omu yekka. Matiya Mulumba kyatuyigiriza newankubadde yalina abakyala abawerako naye bw'asalawo okufuuka omukkiriza omukristu abalala n'abasiibula n'asigaza ameka musobola okwefaananyiza obuzibu bweyayitamu. Mu myaka 5 egy'ekereziya eno basobodde okuzimbawo Adoration Chapel ng'egguddwawo Ssaabasumba mwennyini. Ekereziya eno erina enteekateeka y'okuzimba ekizimbe kye bayise Complex Shrine nga beetaaga obuwumbi 10 okutandika okuzimba. Ssenkulu wa Centenary Bank Fabian Kasi ku lwa banka eno baakuwaayo obukadde 10 ng'entandikwa n'abantu abalala omubadde muganda w'omubaka Kyagulanyi Ssentamu basuubiza okukwatyako ekereziya eno. Tusobola okuletayo ensawo 10 eza seminti nga Nyanzi. Ate ku lw'abannange bwe tuli ffenna mu People Power na ne Patrick Mwali tujja kuleta emirimu emu ya ssente. Ye omuloodi mmeeya wa Kampala Haji Salongo Erias Lukwago ensonga z'ebyobufuzi asazeewo okuziroopa mu bannaddiini. Kakati tuligendeera mu kudda mu mbeera ey'okulisika omuguwa ku nsonga z'amateeka. Awo nno wensabidde bannaddiini baba basaale nnyo mu nsonga eno. Kisookera ddala bo nga bakadde baffe mu ddiini mu Katonda baveeyo balambike eggwanga ku nsonga zino. Okusaba kuno kutambulidde ku mulamu okugamba nti tujjukire, tujaguze, twezze bujja mu Kristo Yesu nga kwetabiddwako bannaddiini ab'enjawulo, babwana mukulu abaawummula, abakulembeze b'ekereziya okuva mu masaza ag'enjawulo n'abakulembeze mu gavumenti eya wakati. Kiyenji Moses, Deuta TV, Amasukkulumu. Kulikayo nnyo Kiyingi Moses. Awo nga tuvuddewo mukomye ebikolwa ebyekko. Ani agambye? Bannayuganda bakubiriziddwa okudda eri Katonda bewale okukola ebikolwa ebyekko ebyekudde ejjembe ensangi zino. Bino byogeddwa omusumba wa Kingdom Miracle Power Church Pastor Kaddu bwe yabadde yegattiddwako endiga za Katonda nga bajaguza okuweza emyaka 3 nga baweereza omutonzi. Okay. Ndoza otegedde. Kale ndoza bwatu naye kiba kirungi nnyo abakulu abaddiini bwe bavaayo ne bakubiriza abantu be batwala okukomya ebikolo ebyokko because ebikolo ebyokko tebikolebwa nsolo bikolebwa abantu bennyini ate abeefuula nti bannaddiini nnyo abakeera enkya ne bagenda ne basaala ne bagenda mu makereziya ne basaba. So tugamba bugambi nti mugende n'omukulu byagambye nti mukomye ebikolwa ebyekko. Tugenda kusukka wano olunaku olwaleero agabadde mawulire amasomo programu yaffe goloka tukole tukomawo n'akanyomero kaffe bw'obeera gwe oyinza okukola otya mu mbeera eno gy'ogenda okulaba katukomewo.